lunaku olwaleero ezo saa zinaatera okuwera ebbiri Trump zaayogerako yes waliwo difference mu budde but sale anyway owa Trump gwe yawadde eggwanga lya Iran budde buli mu kugwayo tusuubire kireero kubanga yasuubizza okuba plant ez'amasannyalaze okuba bridges oba entindo ez'enkizo kyesitegeera guli munnamateeka okwonoona infrastructure eziyambira awamu abantu abatali mu abatenyigidde butereevu mu ntalo n'ebirala it violates amateeka g'ensi yonna mangi n'okutta abantu Geneva Conventions zonna ziba violated naye tulabye Israel ng'etta abantu with impunity tulaba Trump byatiisatiisa okukola kutta abantu n'akwonoona infrastructure ziyamba abantu again with impunity as a lawyer what do you make of developments mu kyondo kya Buwarabu kati ekisookera ddala ensi yonna kakati twafuna ddala batuuliza njagala mutegeere twafuna Rome Statute eyateekawo ne kooti enamba the International Criminal Court yakolebwa omwaka 2003 yatandika 2002-2003 omwaka gwennyini 23 America netandika okutambuza gye bayita non-surrender agreement gegenda egigabira buli nsi nti mwe musayininga nga mukkiriza nti omujaasi wa America yenna kalibanga ayina ekibi kyaguddemu mwe temujja kumuwangayo mu ICC temujja muwaayo ne Uganda nzijukira wano oba yasayininga nja kunoonyereza non-surrender agreement naye nga muganda wange kungu kyambuuziza ekyamazima olutalo lwa Israeli America byekola mu Iran tebina UN resolution yabikkiriza tebiri backed by a UN resolution bantu babiri batandika okukuba bakuba ensi gye bawa ultimatum nakugamba wana abatuuliza mwakitegeera simanyi bamwakitegeera Iran eyo gye mulabeerwana kati teriemu eyo ensi gy'olaba erimu ensi kati 3 mwegi mwemu buli nsi lwaki mbagamba nti zi 3 mwemu bayina kye bayita mosaic defense system eyo mosaic defense system was developed yateekebwawo omusajja gwe bayitanga Muhammad Ali batunuulira omwaka 2003 nga eggwanga lya Amerika likwata Saddam Hussein mu wiiki 3 ne limalawo amagye ga Iraq ne batwala ensi ya Iraq ne basaawo abalala Ali Muhammad ono yali atunula nagamba kijja kitya era naaweebwa obukulembeze mu magye n'asindikibwa okusoma n'asoma okuva mu strategic military system management system n'asomera emyaka 4 yali ndoze 3 kubanga yavaayo 27 nga basoma tusobola kutya okusigala nga tetusobola kugibwawo defense system yaffe tusobola kutya okubanga tejibwawo ngolokoba kutte ku mutwe gumu olwakwata Saddam Hussein Iraq yonna nekola ki nekurambulinga kati bano ne bategeka enkola nti ensi yaffe esigalawo etya wadde Khamenei bamukoze eki atidwa oba akwatiddwa oba awambiddwa ne balyoka bakutula mu provincial armies 3 mu Iran eyina amagye agali autonomous nga getongodde command and control yaabwe tewuliriza mulala yenna ziri 3 mwegi ne baziweereza n'obubaka mu baluwa obuliko command ngeraga nti Khamenei wakwatibwa bwe pa Ayatola wattibwa bwe pa musumulule obubaka buno mugulewo command post eyammwe nga temulina gwe muwuliriza okujjako Ayatola omulala kakati obwo bubaka bayina amarezaabwe bayina buli kimu ekyabwe bayina command buli kimu buli kimu wow emirundi 3 mwogo kati abali mukuba yo America erowooza mwe gwanga lya Iran tukubya abakulembeze nolekyo ligenda kulemerwa
abakulembeze okujja nga bonna mu nsasa tumwemweze kutula mu Iran nga mugenze mubatta ekyokubiri tewali ku bonna ayina kati abasigalawo bakugamba nti Ayatollah yekka yasobola okuddamu okuwa directive ate yafa ati kakati yafa ate gwe baateekako yayina okukola directive nti ceasefire oba si ceasefire yasirika kati naye bagamba oba yafa oba teyafa kati America erwana n'ekintu ekiri awo kitategeereka emala budde ate tesobola kukiwangula mu nnaku 2-3-4-5 kuba yesinseemu ate sale wa okugula Strait of Hormuz kakati andi ku nsasa tumwemu sale yagiwaddaani kubanga nkugambye nti president owa Iran talina buyinza bukisazaamu judicial service system nayo talina buyinza bukisazaamu kakati omuntu alina obuyinza alina kuba Ayatollah eyasirika tumanyi gyali engambo zigamba yafa endala nti bamukutulako okugulu kakati sebo Trump agenda kaaba maziga gennyini ate ye yennyini mid-term zimutwala bagenti ayinza obutakiyitako ate kasita mid-term zino zimuwa majority senate nga tajirina nga negundi ne House of Reps nga nayo tajirina bagenda mu impeaching aba mugobere ddala ebyaddala otalo oluyinza obutamuleka kyekyo so kakati buno obusajja bwakanga ate buyina abalindiriza ababiri buyina Russia esirise bweti ne China basirise goloza basirise tebalina gye baseesaamu basesezaamu eyo kubanga kati dokita ekyebuuzibwa singa bunalemerako ngati tujja kugula kagolomolo kano era bwe kirabika kubanga obudde bugwayo akagolomolo bakyagaje bageta tutisa yawoza kimu mugulewo oba si kyekyo you will not have bridges you will not have power plants byonna bigenda kufuuka lufumo ebyo bibalinze in fact yagaye bagenda kubaza mu Stone Age time anti era bavayo kati yalooza ebyo babitya kakati abantu ensasa tumweji kuzonna alagidde eriwa eggulewo Strait of Hormuz eriwa nkugambye nti bali abasajja nabo ekintu ekiriwo nabo bennyini tebasobola kijjawo Ayatollah yekka yayina decision eyo taliiwo kati mumbeera nga taliiwo ziri ensi ziri mu kwekulembera nazo zinyumirwa kati okukulembera buli omu akuba waalinaanye abasalangana ne Dubai bagamba nti kakati America abamu badukidde muki badukidde mu Marriott nti kube ne bakuba command ziri multiplicity ndabye ekintu kyendabye Dr. ndabye ekintu leero nenekanga Trump ngatiisa tisokuba bridge nokuba power plants abayirani lero bagende ne beyiwa ku bridge bridges enjawulo nga bagala kola human shield nentya kigamba how do you do that babalagidde kakati ebyo Trump ne bwali bakola atya omanyi bino ebintu osobola okubeerawo katonda okujja nga akuyambye n'ofa naye gye misango kati Israeli of course eyina emisango eri indicted abakulembeze abasinga bayina indictments mu ICC ICC Rome Statute ginade mbagamba batuliriza article 14, 15 ne 16 nti ne bwe kibanga tewali awaabye UN Security Council mu chapter under chapter 7 evunanyizibwa okutandika okunoonyereza kwayo ne bwe batekikoze prosecutor yennyini under 14 ne 15 basobola okubaako kye bekola ne bakunoonyerezaako indictments eziriwo ku byakolebwa Egypt emine Libya America mwebali Israeli mweri waliwo aba Pakistan waliwo ebyakolebwa bana bantu baffe bayingira bebajja ne baddusiza eno baali Afghanistan eyo nayo indictments weziri tezivunda mu criminal law bakugamba cause of action arises on a date it is discovered olunaku lwe bakizuula ne bwe bakwata omwana mu gyensanvu katoyinza kunnyonnyola nti olina emyaka 8 owonye we bakizuulidde wennyini gwe otandikira okuwoza ogwa rape so n'olwekyo ebyo weebiri Trump ng'ovudde ku bukulembeze kiyinza obutakwanguyira kumala gatambula mu buli nsi anapondoka Trump kukusaanyawo power plants ne bridges oba agenda kupondoka kati olaba waliwo ebintu byosobola okukola of course kati bino concessions bino aba Pakistani be batandise okuwandika zigundi ezo PR notices basaba bagenda kwekwasa ebyo baleme kuba obano ga tuli mu nteesaganya bana claiming nyongedde naku 5 naye agenda kuba abantu ku bridges ezo bana bayiyiza kinene of course human okozesa abantu nga human shield nabo benyini baja kuba indicted
abakomandinze ekintu ekyo kuba nakyo nani abakomandi andi watu kiri out kitegereka abantu twekozemo omuli balimba bagundi babayina intelligence weri baba mubera izinza ate nabo bagira waawo mukutya tewali muntu ayinza kuva mu otula n'ogenda we bagenda okuba nga tewali akulagirwa so naye mu statute ekyo nakyo ekigana nabo indictments zigenda kuba nyingi ezava mu lutalo luno nga zigenda mu ICC wali muganda wange yabuuzizza nti ensi 31 zigenda kuba ziteezo mu Iran ekizitumiza fe tuziyise ensi naye nabagambye nti mu nkola eya Mosaic Defense System kakati omusajja Ali Muhammad gye yateekawo yali akulembera eggye lya Iran eri nti amaje ga mirundi 31 agakulembera provincial territories zibanga 31 gekulembera gokka gaine mundu zaago gaine ebiragiro byago tegaina gwe gawuliriza okujjako nga ye Ayatola kati Ayatola yafa n'olwekyo gaina defense gaina ebiragiro ebyagaweebwa mu mabaasa ngezo ziggulwawo nga Ayatola afudde bone batandika okwekulembera paka nga wazewo Ayatola omulala naye kakati eyaddawo mutabani w'oli yafa kakati ate tanaba kunyega kigambo n'olwekyo tanayimiriza lutalo bamuyita Mojitaba Khamenei n'olwekyo tewaliiwo ayinza kuyimiriza lutalo era ne Trump byayogera nti ateesa yeye nyini amanyi bulungi nti tanaba kuteesa n'abakulembeze bamanyi nti ddala beebo kino ekyokuba nti anaakuba oba taakube nze ndowooza nti America erina obukodyo bungi bweyinza okukozesa okukuuma ekitiibwa kyayo nti bw'aba takubye tugenda kufuna ebintu nga bibiri bayinza okugamba nti bagoberedde okusaba okwensi ezikulembeddwa Pakistan ezibadde zigamba nti okulwanagana kukakkane oba bayinza okufuna resolution okuva mu UN Security Council okuba yatandise okubiwulira nebanga egamba nti bateekewo substantive ceasefire paka ensonga endala bwe zituukibwako naye sisuubira nti agenda kutta abantu tasuubira ekyo amagamba g'okulaba Dr. Mbidde omukulu ayimiridde naye butereevu oba bayise ye yekka abateeka okuba bayise ye kubanga siina nnyo nze kyenjira naye kyendowooza kubanga mu invitations ezo wabaddewo ba cabinet ministers naye nga bawangudde obululu bwabwe ne ba MPs abakalondebwa kati ate kukuba yayitiddwa mu nteekateeka eyo ey'aba cabinet ministers naye nga bawangudde obululu bwabwe mu constituency baali bancontactingako nga baagala nsomese ngende nsomese ku nsonga za NRM yakutuukirira ogenda osomese ku nsonga z'omukago era ne bambuuzaayo ku topics ezimu nenzibawa naye tebanzirira so nandibadde ngenda nensomesa abaka ba parliament abapya integration affairs kuba abantu bangi tebabimanyi bino ebintu by'omukago ate nga bya mugaso nnyo these are priority areas for the next kisanja ku kisanja kya candidate Yoweri Museveni yalondeddwa naye tebanzirira n'olwekyo nze saze sijja saasobodde kuyitibwa saabaddeyo mutuula ddinga opposition tugende butereevu ku nsonga eno bannammwe aba NRM baabo batandise entuula ensirika zaabwe baba nazo buli kaseera mutuula ddi ati nga opposition kirabika ffe tetuyina mulamwa gutugatta ffe buli kibiina ekiri ku ludda oluvuganya kikola byakyo kivuganya mu nvuganya yaakyo ffe twawukako naye abantu baffe abatulaba bw'olaba eggwanga lya Kenya kati lyo opposition yeekutulamu ebitundu bibiri waliwo opposition eri ku ekibiina kya ODM ekyali kikulembera Raila Amolo Odinga ne bu 4D n'obubiina obulala awo akali kakulembera Wetangula n'akali kakulemberwa Eugene Wamalwa ndozoba DAP party na kati baabo ekya Eugene Wamalwa tekirimu naye at least gundi Mudavadi ekiche ne Wetangula kati ne Oburu Odinga kati bo bakwatagana ne UDA ekiri mu buyinza ne bakola kye bayita broad based government tena bakuwera as a coalition naye nga bano aba ODM bayina 10 point program oba 10 point program agenda gye baliko eyabalekerwa
omugenzi Raila Odinga nga afa gye balowooza nti eyinza okubatuusa n'okukola joint process ebatwala mu kalulu ka 2027 kati ate opposition yedzeeko erina ekibiina kya deputy president eyali impeached Rigathi Gachagua ekya DCP kakati kuogatta n'eyali Azimio la Umoja eyasigalawo the remnants omuli ba Martha Karua Martha yali avuddemu naye of course kati bonna bali ku ludda oluvuganya Kalonzo Musyoka n'abalala kati nabo bakoze United Opposition Front tebannagiwa linnya omuli ne Fred Matiangi n'abalala naye ng'olaba nti bo bagenda kukolera wamu okulaba nga bajjako gavumenti kati ne wabaawo ebibiina ebimu nga byo bigenda kukolera wamu n'ekya gavumenti okulaba nga esigalako mu nkyukakyuka ze baagala zikolebwe wano e Uganda enjawulo ffe gye tulina nti ate ffe buli kibiina kikola byakyo ekibiina kyokka ekigezaako kuyita ebibiina ebirala bakolagane kya NRM ekyo bulaba nti neonabumawo bamuyise bino ebintu bwe tutabigamba bantu ne babiwulira ne babitegeera tebagenda kukolanga kutegeera nga kubakozesa okusalawo naye abantu bategeere somebody must be doing something wrong in the opposition buli kintu kiina kikulembera gwe toyinza kusanga nga abaana bo buli lunaku tebagenze ku ssomero nga gwowoza kimu tanti mama waabwe tabakkiriza genda nga tebanaabye kati lwaki tebanaaba ne bagenda wateekeddwa okuba waliwo ekitakolebwa somebody is not doing what somebody must do nti kati gwe bw'obanga yeggwe wakulembera oludda oluvuganya kubaka kati ekibiina kya NUP ekyamazima kikulembeze ky'oludda oluvuganya si nsonga oba kyakajja oba kyajja dda abagabi b'obuyinza abantu baagabira kyo kati obuyinza bw'obukulembeze obw'oludda oluvuganya kiri eri bo bwe baba balaba nga bakajja kubanga omanyi bwe bagamba nedda mu ebibiina ebikadde mugamba mutya bano abakajja nedda musobola n'okulizayininga kuba obuyinza mwabusaba abantu so n'olwekyo kyekirina okukuŋŋaanya ebibiina ebirala si nsonga oba birina empisa oba tebikola ki tebirina NRM ebayita mutima mulungi oba ebayita lwabigenderwa biri selfish ku ludda lwayo yo mutima mulungi gwayo ku lwabwe teyina kibiina kyeyita ng'egenderedde kiyamba kikiriyo ekyo saagala muntu yenna bamulimbe ebayita ku scoring a selfish interest yo NRM buli lwezuukuka bweti ezuukuka erowooza esigaddewo etya n'olwekyo bwekuyita kiri eri ggwe naawe okulowooza ebinaakuyambira mu kuyita bw'oba osazewo okgendayo naye nga tegeera nti tekikuyise bambi mbu kikusaasire kikuyambe naawe ofuge ku ggwanga so Mao yayitiddwa nga minister singa okay yayitiddwa mu capacity minister oba president wa DP cabinet minister niyo genti kubanga singa NRM ekolagana ebibiina ebirala volaba bageza okutuukirira gwe bageza kodoku naye ebyo si bibiina singa baali bakolagana na kibiina twandibadde twatuula dda ne munneeke ne tusoma embaluwa ezituyise zirina kutuukira wa secretary general naye bwejjanga simu oba bwe neetuukanga ebbaluwa ewange baba bali mu kukola byabwe ebibayamba bo basigale mu bukulembeze kati gwe bw'okkiriza oba okugaana olina okubanga naawe okoze ebigenda okuyamba namwe musemberera obukulembeze. Why the excitement? NRM caucus bali mu retreat. Why this pomp genda bakati akakata nti bo kibayamba ekisooka it is a public relations move nti wabaddewo ekitategerekeka okulonda kuwedde omuntu gwe basinga kubanga mu kulonda kuno waliwo abantu bangi abaagwa abamu baagwa ku MP abalala ku bwa kansala abalala ku bwa chairman abalala ku bwa president enense ine ebintu bye batemanyi ne baagwa naye kati wabaddewo embeera nga omu ku baatayitamu ku bwa president ate NRM agitaddeko embeera ngeringa etayitamu oba kitegeera era nze bibadde binnemye n'okutegeera nga bo batya n'okujaganya obuwanguzi nukamba kati omu kubavuganya kuba president ngate yalinga yeyetise agenda setting role
bano nga bazira kuntolize boogera ku kyatagoze ne kyakoze kati nga tebayogera kuona yawangudde byakola. In fact kati eno kokasi yegenda okusooka okusetinga agenda ey'obukulembeze bwe bagendamu abawangula. Eno credit nze njiwa abakulembeze kati Secretary General Todwong ye bali kubanga kati ateesetese ekintu kino. Okay. Ku Radio 4, Radio 7, Radio 8 katono nnyo katujjewo ensimbi zino tujje tuyongole. There are quite a number of questions njaga tu exhausting oluuyo olwo omuli na chiche tufuna ngegwanga kubanga nalabi bagenda okuteesa honorable ideology regional geopolitics nebirala. Wow. How do these really play mu byobufuzi byaffe ngegwanga but also tufunira muwa kati of course kati mu Uganda oversight eri wansi nti olulukiiko lugenda kuggwa nga tetutegedde wavudde ssente era tusobola obutategeera paka nti abantu ebisinga babiva nako kati wewe tufunira ekibiina kino kyafunye obululu nga kisuubiza okutuukiriza manifesto yakyo candidate Museveni gye yabadde atambula nayo naye kibadde kisoboka okulonda ababaka eyo manifesto bo ne bagivaako ne batagigoberera kati abagendo era eggwanga bwe liba lirinda okufunamu mugenda kufunamu nga bali batuukiriza bye baasuubiza si nsonga oba bye mwasinziirako balonda oba si kwe mwasinziira oba mulowooza nti si mwe mwabalonze oba mwe mwabalonze naye ebyo bye bagenda okuteeka mu nkola kati ekitutte ko kaseeyo okugenda esome balina okubatwala nga kaguddeyo gino emyezi egisooka nga tebanayonooneka balina gye batuuka ne boonooneka naye gino emyezi egisooka balina okuyisa ebintu bya gavumenti budget bagenda bayisa ebintu byonna balina of course budget banondooza bajja kusanga ewedde naye baba bagenda kuyisa buli kintu kya gavumenti nga bwe kijja aboludde oluvuganya ate tulina kweraliikirira bwe tulaba bino era nze neewuunya bwe tuba tetukitegedde bagenda kuva eyo nga etteeka nga bwe livudde mu gavumenti bwe lityo bwe liyita era ffe twandibadde naffe nga waliwo abatuteekateeka of course kati ffe nga DP obudde tulina butono kati kubanga ffe candidate gwe twawagira ate yayiseemu naye oludde oluvuganya mwami Museveni naye oludde oluvuganya kye twandibadde tukola kweteekateeka naffe tufune obukodyo obw'okwekengera oversight bakiyita batya mu Luganda kulondoola oba kulawuna oba bwekiti obukodyo bw'okulondoola n'okuvuganya ebiteeso ebigenda okuleetebwa abangi nga tugenderera okwetendeka okubannyonnyola bagula ebyabatono kubanga kati kirireeti eno eringa postmortem tetukyayinza kutuuka mu palamenti ne tuba nga ffe tusinga abantu abangi eno palamenti ye 12 kyawedde ekyo kyawedde kati tulina kuyiga bukodyo abatono tuwangula tutya abangi mu palamenti muna abasobola nga bajja ne ng'olugenti kati kyebanaavanga nakyeri gavumenti kyeyagala anti bakugamba action and reaction are equal and opposite siwe batusomesa naffe tulina okuba ne strategy ey'obunafu gwolowooza nti bw'ogenda mu kyaki ne bakugatta oba ku muzikiti ne bakuwoowa ne mukyalawo ne babagamba mufuusa omuntu omu yolowooza abatakiraba nti gw'oli mulala era alaba akiraba oli w'amaanyi oli smachistitulini oli gw'ofuuka enkonge ye n'akola olujegere naye abakyala tebatukulembera era batukulembera so n'olwekyo ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya kiyinza n'obutaba na ddoboozi ddene naye bwe kiba n'obwongo obunene kisobola okutambuza ebintu byakyo mu nsi zonna z'owulira gavumenti kati ng'Ebungereza bagenda okugamba nti kakati conservatives batutte kitegeeza be batutte ne majority bw'ogenda mu America ne bagamba nti kati republicans be batutte kitegeeza kyatuuka nga era senate ne republicans be balina majority naye kakati wano mu mid term buli omu akimanyi nti bagenda zibasinza lwaki kuba bakoze kye balina okukola ne basuuza majority kyebadde ekola era kakati ogenda okulaba nga conservative base mu America eya republicans etandise okushiftinga allegiance mpola mpola
okuva ku Trump era kati n'emiramu emipya gigamba nti MAGA should fail tujijeo make America great again Trump ko yagira tujigobe mu America kakati kitegeeza nti minority ate kati erinye epikinga olw'obwongo ne wano kisoboka naye tetukikola wano ekiriwo kiri nti ku ludda oluvuganya nga teruyiseemu ekibiina ekiddiridde okubeera eky'amaanyi kyate kitandika kujerega bitono mu kifo ky'obbiita babakumekume batandika okujjayo n'abali mu NRM banyiiza bano bunyiiza oba kitegeera babavuma mukolerani babawangula muwangalidde mu opposition temwina kye mukola kati ate bo bali ne batandika kuyisa mukono wamma mujje so kakati bino ebintu kakati era omwami oli yakubye yabadde tumusiime ali Dubai akukyala gambye agobera musiime twogere ebituufu bwe tunayogera ebituufu ekyamazima tujja kutandika okukola ebituufu naye bwe tuneetendereza tetugenda kufuna kye twagala abantu b'owulira abasinga okutendereza omukulembeze ne bw'aba ng'ali mu nsobi abantu abo ffe newaffe mu nzikiriza yaffe babeera bayuda bagamba yuda oyo golaba yatendereza nga Yesu nga tetumanyi nti ayinza n'omulyamu olukwe naye juzi wano okuttibwa n'okuzuukira byonna byasinziira ku Yuda Isikariyoti bajja kukulyamu olukwe nga wakakola ensobi entono bakuddukeko so n'olwekyo kye tulina okukola kwekwata wamu bwe tutyo kitole bwe mwekwata wamu musobola okukola buli kintu emiramwa kabagenda okutambula ideology kati ideology kakati olaba ideology nno njagala nnyo mu kyekengere NRM bw'osoma semateeka waayo egamba nti the National Resistance Movement is ideologically multi-ideological ekintu ekyo nze kyannema okutegeera ne FDC bwe yakola platform yaayo bagitanga FDC platform nagenda kulaba nabo bakikopinze nabo bagamba nti we are ideologically multi-ideological kakati abantu abatuwuliriza kitegeeza ng'omulalu akasuka amayinja naye nga buli kyakwasa akugamba yebadde target kakati kubanga nze tosobola kuŋŋamba nti oli ideologically multi-ideological kambalage ideology kitegeeza kakati tuyinza okugamba nti kati Uganda People's Congress yali social democrat of course babayitanga ba communist naye abantu abamu tebaawula center left center right bo babiyita left bagiyita right kakati mu Uganda wano NRM gwe ekibiina bwe kibanga kyagala kubeera nga they are social democrat kitegeeza bakolera muntu wa bulijjo balowoleza mu nationalization of resources of nationalization of platforms nationalization ate ne equal opportunities for all nti abantu bonna balina okubanga tebenkana naye nga baweereddwa emikisa gikola ki egyenkana mwami kungu gino kitegeeza ki singa abagagga bakugamba nti babeera ku mazzi ne bakugamba nti abagagga babeera nakasero be basobola poloti ezo zizimbako be basobola poloti eziri ku mazzi what do you do for the poor nabo ne bafuna equal opportunities kyekyo gavumenti kyezimbira public housing neteeke nakasera amayumba g'abakozi nabo ne basulayo nga sibe bali abagagga nekola ne public beaches nabo ne babeerako ku beach olwaliro bw'ogenda mu Europe osobola okusanga wano bagamba nti abagagga bavuga emmotoka ez'ebbeeyi Benz Mercedes Benz waliwo ebuuzizaako lwaki bw'ogenda mu Europe osanga nga Mercedes Benz ey'omugagga gy'avuga ate ekola taxi kati bo mu principle ya equal opportunities for all bakugamba bw'oba ogigula ng'ogiregistalinga kukola taxi oba Uber kati omusolo bagukusonyiwa bagwe gugeze ebbeeyi kati agenda ogigula nga kungu yayagala ye n'agusasula ekivaamu mu ekyo nti omwavu n'omugagga mwenna mutambulira mu mmotoka ki zezimu
bogende Norway wabera onjawulo ya amani tuberawo Norway yazula mafuta gayo mu 1965 ngafe betwagazula wana kati olunaku netandika waberangayo public schools eza government ng'abantu abavuje batwala abaana kubazo za bwerere naye nga private schools zeza kabize ezirimu buli kimu ngira bwe kiri wana ne bateeka equal opportunities process oba principle ne bakulakulanya public schools ne ziba nga zonna zirina buli kyezeetaaga nga tekyali muntu ayinza kwonona ssente ze kutwala abaana mu private schools nga waliwo aga gavumenti gayina buli kimu kati olwaleero bwogende Norway private schools zeza ssente eziri awo abantu tebagendayo zeza abaavu public schools zirina buli kintu so eyo ye principle ideologically abo ba social democrats kitegeeza babirivingira mu equal opportunities for all kati okubeera capitalist oba conservative kiba ki olwaleero gwe bw'obeera conservative kitegeeza do you believe in private capital abatuuliza mu kitegeera nti okugaggawaza ensi oddira abagagga 100 buli omu n'omukolera enteekateeka n'aba ne biliyoni ya ssente bwe bakola factories abantu ne bafuna emirimu ne bagaggawala kati ate bw'obeera social democrat gw'ogamba nti tukkiririza mu trade democracy capital democracy buli muntu abeereko n'akasente akake volume of transactions yeekulakulanya eggwanga ne ligenda mu maaso nga buli muntu ayina katoyinza kuŋŋamba nti ebyo byonna byokola tikisoboka kati kwe kubeera ideologically multi ideological nze sibitegeera ebyo there must be guidance tubeere na ideological orientation okkiririza kubanga bw'obanga oddira akatale n'okajjawo ettaka n'oliguza omuntu omu n'azimbako moolo tosobola kuŋŋamba nti ate oli social democrat oba okkiririza mu mugagga omwo yateekewo ebinaabaamu abalala at the expense of the many or majority naye bw'oba oyagala kubeera social democrat buli muntu okwata ekyapa n'okimuwa ekyamudaala gwe kwali awawo tosobola kuŋŋamba nti oli social democrat ate public institutions ozitunze kati bagenda bateeka muki anti bwe buzibu kakati buli omu agenda kujja abasomesa bye baleese nga buli omu asomesaako byamanyi n'agenda bwe bavaayo baba banjawulo bajja kuba ekisooka bajja kuba bafunye kye bayita kamaradale bo bennyini nga bamanyiganye bagenda kufuna okumanyagana betegeere babeere nga baddukira mu direction eki ne bwe bankyamu nga bonna gye balaga kati bagenze kusaggulwa bagenda kutegeera abakama baabo be baani balabe ku pulezidenti ababulire ku byafaayo okuvira ddala mu gyenkaaga ababuli naye okutegeera ideologically njagala kuwulira eyo lecture ya ideology mpulire omuntu anaagisomesa era bajja babulira values z'ekibiina so Uganda oli very interested mu kuwulira biki byanaayogera exactly waba ogamba nti we are ideologically multi ideological manya kutegeera byosomesa okay must be tegeera but again tusuubira wadde bagenda okuteesaako kino tekiriiko naye bagenda ensonga yoba speaker eyinza okujja ku mwanjo case ngeze baabaze gisomesa busomesa kuba yaggwa ekibiina ekigenzeeyo kyamaliriza dde ensonga y'obwa sipiika kyagamba nti tugenda mu maaso ne gye tuyita practice direction gye tubadde nayo sipiika ne deputy bakola emyaka 10 tebakikyusa ekyo kye baba bagenza okusoma kubategeezaako koonamu stamp kukoonamu bukoonyi stamp kyekyo kiba kigenda okuddako tewaliyo kirala era litakulima ndi waliwo ekyenjawulo ekigenda okuvaayo okay ogenda kwa mukamaawo kukyusa kuna kyesobola okukyusa kukyasalibwawo sek kuba speaker ne ku program tekiriiko gwe bakugireyo program nga kuliko debate bwetyo teriiko tikijja kubaako kati ebintu ebigenda okubeera wali byonna biri ku program
Naba nayogera okujawo ngo aleseyo mukono nabako ekibuuzo kyabuuza nassaamu ekigambo. Naye bwe batyo batera okukola ebintu ebimu tebetera kubeerako. Wonsangidde badde ndi mu kuwa ekyokulabirako kya Evelyn Anite bwe baali eyo ye n'ayimukana ga ssebo tolina gy'olaga. Ekyo kyaliko. Kale kantandike nono Radio 4 hello. Adam Gungu. Wanji munnaye. Webale tuweereza. Ono munana Kasongola. Honorable Mulamusiza. Kati kyembuuza. Sebo buuza tuwulire. Badde njagala Honorable oyo. Ayatola yani. Ayatola kigwe basse oba kati aliko? Aliko. Okay, kale ekyo nange njakikoddiramu webale nnyo ndugu. Buuza Ayatola eyadda mu bigere by'ono yaani. Okay, agala kumanya linnya lye. Radio 4 hello. Wabale kuweza mami Adam. Kale munnange oli otya leero? Onabeera ddembe waneeka yawo. Kayabwe oli ku Radio 8. Sebo tuli ku Radio 4. Esebo. Kakali nze mbadde mbuuza nina kyesitegedda. Irani eze ensasatu ziri mu Irani kuno obubinja bwegendeteekawo oba ziri bbali. Okay, ajja kwanukula. Wabale nnyo. Radio 4 hello. Linnya lyo najjo sinze ku nsonso zikuwoli munnaye. Salongo Lawrence Katende namutamala. Esebo Salongo. Mbuuzo omukulu oyo. Mu Amerika sawa ziyawadde nga bagudde wakagulumulako ddala akakasa singa banaali baguddeewo banaandikubako nukiriya oba amikiriisa butiisa. Salongo Lawrence Katende. Kale wabale nnyo Salongo. Radio 4 hello. Okay, ku nsonso zikuwoli. Sebo. Ala. Sebo amanya go ne joli. Samuel Bulisa Sam yes. Webale program sebo. Sebo genda ku nsonga. Kati nze mbuuza. So kutukosa. Lwaki kitukosa ate nga tetuli mu lutalo olwo? Okay, lwaki tukosa tetuli mu lutalo. Sebo. Owai. Ku Radio 4 kwoli. Osinzide. Ako yaga kubuuza. Osinzide wagwani. Aneda terera network. Radio 4 hello. Adam. Sebo. Ronald Kamocha yes. Sorry Ronald. Yabuza knows well kanyongirisi mkatono. Radio 4 hello. Hello. Anje. Wabale kuweza sio. Nijuje senatifu. Yes natifuma. Ebadde mbuuza ko y'omwami. Kaakati America webanga eddakiika ziweddewo nga terunje Irani egenda kuzzaako kiregera tugamba ki? Okay, thank you. Radio 4 hello. Hello Radio 7 Radio 4. Wanji munnaye. Amanya go Sebo ne joli. Kale Radio 4 hello. Radio 4. Anje. Adam Kungoba alikueleza. Yes Sebo. Ono wamusitata jime yandiwa ne mikono. Yes tata jime. Kati ndalo buuza ko ku mwami oyo. Yeah. Singa Irani eyetegerera etaina gamantu babajibanja. America n'Isiraeli bati balumbagana ensi etaina buzibu. Okay. Vale. Consensus hello. Hello. Okay. Mukulu ta yogera bali ku TikTok mwebali muri banjiko neka nabona consensus ko wali munaye. Hello. Kalindoza line ya MTN so ke tujeso nyukira ike nebizibu byayo tukose ya Airtel ya 0.52 hello. Oh jebale kusema. Karibu na nyaje bale. Nenze unasema ndachiwa Ntebe. Sema Ntebe yes. Kati sinze chensingo okubuuza. Yeah. Lwaki America tematira nga atera bikangagga kuba kyerubira ndoza kutwala mafuta ga ANC. Lwaki tematira? Bale nnyo. Kambi namba eri 0.52 0.52 studio line. Radio 4 hello.
Mr. Kungu. Wanji. Sebo nkola musuza ne honorable Mbidde. Kyeso kitiibwa. Nabale kuweereza eggwanga tipe. Number ya MTN mjisonyiwe ejja kuba basala kwa Gava Godfrey Jambo Ndugu guy product of Bombo Ame Secondary School, big up, we are proud of you. Wabale nyo mwami ya Gava ayogede kusomero lyange ya secondary ya Bombo Ame Secondary School. Miaka mukaga ngandiao. Radio 4. Hello. Kuweereza kwanga mu Buganda. Yabali kuwuliriza. Bongidde mulamusiza. Okay. Kalaira yentinda gendanya bwana ku mukutu kwendi. Yes, sebo. Egala kubuza honorable Mbidde amusajja mugizi nnyo. President Museveni ndabulaba ku mutu wera mbiri mukwami kyama minister abamalamu amaanyi mu ggwanga muno bwana ku. Abali nnyo mwami Kalaira ajja kuddamu mubiru Ben eddoboozi ly'abavubuka ebulenga kwendi ntumbudde Jambo Alita Kalibala n'abalala mugoberera. Hello. Radio 4. Konsonso zikuwa. Radio 4. Yes, sebo. Wale kueleza sebo. Sebo bali kuuliriza. Onalera munagomba Jemba Emerson. Yes, Jemba Gomba. Nze kyembuuza. Bungereza Bungereza olutalo erulimu nayo. Wale nnyo. Honorable Mbidde ngoli ngomo. Ado nnyo mukulu atuvuga atuza. Nenge ensonga yinkulu. Ensonga nkulu. Kubanga twalaba Trump ngasika omuguwa n'abasajja. Sabi kungwe bali kuweereza. Abali kuwuliriza. Nza tusinzigere n'asa. Esemu. Ati nze kyembuuza honorable Mbidde. Trump yagenda okulumba Iran ng'agambye agenda kuba nuclear na kusaanyaawo ebizinga bya Iran egy'omutawaana. Kati ate wakyusa n'agamba okuba entindo kati kitegeeza olutalo olumugezeeko kuba kati ate ndaba ebyamutwala birala ataatagalira birala olutalo olumugezeeko. Okay. Abali. Onagambye kungu Kabanda Romushana Namboze baddawa Honorable Charles Romushana kwaliko ku barometer teka kuli ojja kumulaba kwali tavangako. Then nagamba kungu hope you're fine. How is my role model Frank Shumba? Oh, okay, is fine. Webali kugoberera. Then nagamba Ichisache Ibrahim from Bunachija. Katosikwe tulitumbude. Kwanji sebo? Radio 4. Kwanje. Olugane sebo Bunachigala. Yes sebo. Kati mu lutalo luno bammemba aba NATO tebakkirizibwa kuyamba ku ntembo za onali. Okay. Ni Trump buli ayombagana nabo. Wanji munaye. Sebo. Yagenda na kasongola. Nakasongola, yes. Sebo we nakasongola. Why? Yagone abanyago. Yeah. Okay. Abali nnyo. Those kanfune babiri kale. Gwa adida sembayo. Kabange bali kuweereza. Yes sebo. Ono Kivumbi Alex Bugudde na kasongola. Yes sebo. Ati Trump bagenda okutuula okulumba Iran. Balaba nti yensi esinga okukola ebyokulwanyisa ebyobutemu oba kubanga nsi si eri mu ba super power tebali bwayo eri mu kifo nga kya 14 naye okusinziira ku ekyo kigenderwa ki. Sebo webalire ddala muganda wange sigenda kwongera kubadde kadde kansazeeko kungonze musayigwa Maseruka Robert. Okay, webali musayigwe Honorable Maseruka mundabire muganda wange oyo ne TikTok ndoza ngenda kujijjako lwa hasibanye banjijjeko bansoke ndabe sigenda ku sobola kujireka ko nga nsoma message kasoke mpire mbaka bwa muwano kubana bubungi ko so ngenda kuyitako mu bubaka bwa mirundi nge3 akazinda lunkadize Honorable Mbidde anaga Mr. Kungu mbuza Honorable Mbidde abagende kyankwanza amateeka ge basoma gali mwenguzi atefe abantu ba wants to freedom wa tike alina kasongola. Then Levi Yaro badanzi yukizanti Evelyn Anite yayimirira mu 2014 before the 2026 elections. Levi Yaro Jambo Ndugu webali n'okugoberera enteekateeka eno abali ku mukutu gwa WhatsApp namwe mbalaba wano muli banje
Wale nnyo muganda wange Kiza amita andabe Kiza Jonan n'omugozi wa kitongole kya umeme angambye kwali agoberera webalire ddala. Then Julius webali nnyo Julius ne banno bawuli nabo. Honorable Mbidde ndowooza tukozesa eddakiika ze tulina dakiika nga ebibuuzo ebisinga bibadde bifaanagana. Ababuuza kyemufunamu ekyankwanzi abalonzi abakulembeze bammwe be mwalonze bagenze kubabangula bagende ku mulamwa ogw'ekibiina era kyemwasinza okuwa obululu obungi. So n'olwekyo mmwe ekyo kyemugenda okufunamu musabe Katonda bye bagenda obbasomesa bibeere nga mmwe bye babasuubiza obbakolera ne mulyoka mubalonda. Bwe byawuka mugenda kulinda emyaka 5 kulonda okuddako kumala okubanga kuwedde. Abali nnyo kigambo kisembayo tuve ku mpewo Dr. N'olwekyo bannange abantu baffe abadde batugoberera ku mikutu gyaffe TikTok mwebaleke wakati mbiyize bulungi ngenda kubanga mbabuulira nti nzija ngana kungwa binsomeseza oteeka eno nzija akati ne muwuliriza ati kinkoze bulungi baba babuuliza ddala ebibuuzo nga bwe tubaddamu. N'olwekyo mweyongera okugoberera tusome. N'olwekyo mwebale nnyo bannange mwebalire kale buli lunaku lwa Kubiri naye omanyi nti ne mukyala wange abaddeko abaddeko wano nemuweereza awo n'obuntu mutumiddeko nnyo muganda kungu akutumidde yebalire ddala okukuuma n'okubeera nga akukkiriza naffe tukufuneko akaseera era akkirize tugenda ku barometa katugenda kuvaako kiro saa 6. Amiina okiwulidde tugenda ku barometa tuvaako ku 6 tajja kuba walala naye nga ku barometa akasameme olunaku olwaleero gwe agoberera ku NBS TV bwemva wano ne Honorable Mbidde tugenda fenna. So nina Mbidde nina Yusuf Nsibambi nina Chairman Fred Nyanzi Sentamu agenda kubeerako nnyo kosa muganda wange Tinka Simire bwetyo tugenda okuba leero tugenza kume jamu. You're listening to Radio 4.